Museveni obukodyo bumuweddeko akoze buli kyawulira asobola kyonna okulaba nga akakkanya amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu butuufu akakasizza nti alemereddwa. Akoze buli kyalowooza kakati essaawa eno atuuse okutandika okugula abantu aboogera ku social media kasita amanya nti owa message yankyukakyuka. Babasindikira abantu batandika obboogereza baveeyo tebaddamu kwogera ku bintu bya nkyukakyuka wabula batandika okukuutira NRM akadingidi bawaane muzeeyi. Ekibasse ekibakola obubi balina enjogera egamba nti Kyagulanyi Ssentamu gwe mulwanirira takyalina kyagenda kubayamba. Ne weebuuza nti bannayuganda bavaayo ddi nga bagamba nti balwanirira Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda obudde buno beerwanirira kubanga bamanyi kye baagala. Kyagulanyi Ssentamu yali mu kulwanirira bannayuganda so si bannayuganda kulwanirira Kyagulanyi Ssentamu. Eyo y'ensobi gye bakola nti bo bajja ne batandika okwogereza abo abaana babagamba nti Kyagulanyi Ssentamu gwe mulwanirira kyokka tagenda kubayamba. Mujje mukole ne muzeeyi kuba yali mu gavumenti yalina ssente. Abavubuka b'ennaku zino tebakyali ku ssente era kyova olaba nti obudde buno kizibu kugula muvubuka. Kyokka kyewuunyisa nti ate abantu abaweebuuka abali ensimbi za Mwami Museveni ate be baba bakuzeemu myaka naye abavubuka bakimanyi bulungi nti ogenda kumpa ssente nzirye bw'omu naye nga waliyo bannange bameka abali mu kubonaabona abatasobola kwetuusaako wadde ekyokulya. Kakati bwe tuba tulwaniridde eggwanga lyaffe ne likyuka buli muntu asobola okukola n'aganyulwa mu ntuuyo ze ekitaliiwo olwaleero. Naye wano bakulaga nti vaayo okole ne muzeeyi. Muzeeyi akyasobola kukola ki? Musajja wattunga emyaka gimugenzeeko takyasobola nagoba mbaata. Kitegeeza nti omuntu namwe gwe mutunda mukimanyi bulungi nti takyatundika awedde katale. Lwaki temuleka abavubuka ne beesalirawo kye baagala ne balonda omuntu gwe balaba ow'omulembe gwabwe akyasobola okutwala eggwanga mu maaso ne bajjawo omuntu atakyasobola kutwala eggwanga mu maaso takyalina kyasobola kuliyiyiza kipya kubanga yayiiya byayiiya ne biggwayo. Olaba tuuse ne ku mutendera ogugula babuloga kyewuunyisa. Njagala kulabula aba NRM waliwo ekivubuka kyazze mu inbox yange nga kigamba mukakati Bobi Wine gwe mulwanirira tagenda bayamba, jangu tukole ne muzeeyi. Jangu tukole ne muzeeyi. Oli muvubuka muto, olina amagezi. Siri muvubuka muto, ndi musajja mukulu. Ekyo njagala okimanye. Ekyokubiri, am a graduate by nasoma okuva senior 1 paka senior 4 ningenda senior 5 paka senior 6 ningenda ne ku university. Ekyokubiri, ku gavumenti yamwe ku bukopi bweyina okujjako okwonoonera abantu future zaabwe tewali muntu abadde mu NRM n'abeera successful. Bw'aba yajja mu NRM ng'alinayo akasente agenda okuwunzika bw'ati ng'ayavuwadde. Bw'aba yajja ng'alina amagezi mumugjamu amagezi n'atandika kwogera bya kisibu. Njagala bategeeza abamu ku ffe tetuwagira Kyagulanyi olw'okuba tunoonya mirimu. Nze nina omulimu ogwange ogw'omu mutwe era gavumenti bw'erikyuka netufuna omukulembeze atufaako seetaaga mulimu gwa gavumenti kubanga nina emirimu gyange mu mitwe ginali nkola ne mugitulemesa. Njagala okulabula buno obuvubukavubuka bw'NRM gwajja okumpa ssente naawe kenyini weeremerera kati ogenda kumpa ssente mmeka? Naye omugenda ne mwogerayogera eyo ne mwasamayasama omulowooza buli omu musobola omugula. Bino ebivubuka bisi so mbadde nina kenjagala okuyisaawo akatonotono naye nga njagala okusooka okwebaza President Kyagulanyi okutuwa opportunity naffe okubanga abantu batuwulira. Abadde njagala okwebaza bannayuganda abatufudde ensonga nti olaba naffe kati ba NRM etuleyo netulabamu amagezi kyokka nga tetuyitamba olw'okuba ngu etwagala nnyo wabula etuyita etuzikiza. Ekirala njagala okwebaza bannayuganda abakubye ekibuuzibuuzi kya paalamenti
simanyi baagala kusensalinga zaake olw'okuba yavumye omukyala bannayuganda mwebale kukuba biboozibozi bya kisibo ebyo. Omanyi paalamenti eyo ebadde erowooza nti buli kyekola bannansi basanyufu, mwakubye ekyo ekintu ekyekisirusiru era kati kyemmanyi bagenda kisuula, nabo bennyini baawulidde nga baswala. Ku bizibu bye tulina tuyinza kudda mu simanyi omukazi baamugambye we batya omukazi omukyalo oyo bw'aba awulira nga zaake yamuvumye agende mu constituency ya zaake naye amuvume. Politics is about kukuba kasa. Bwe kasita okuba akasaako ne kanoga tandikiraawo. Ate n'ekirala temunenya honalebo zaake nawuliddeyo abasiru abamu abeeyita badipulomati temutusiriwalirako. Oyogera ebyo ebya dekoramu nga tebakukwatirako muntu nga tebakukwatirangako muntu nga tebakurepingirangako mwana wo nga tebakuttirangako muntu. Abaana b'abantu bali mu makomera owoza dekoramu. Museveni akufugisa dekoramu. Emisolo gye yabateekako mwena bannayuganda yasooka kutunya dekoramu n'ekitiibwa. Mwena bwe mulowooza nti Museveni bw'abafaako n'oluzungu lwammwe n'olugezigezi lwammwe. Museveni akimanyi nti ye muyeekera. Bwe kiba kyetaaga kutta atta, bwe kiba kyetaaga kuwamba muntu amuwamba, bwe kiba kyetaaga kumukola kyonna akikola. Kakati mmwe munaaleeta ano olugezigezi lwammwe osuubira otya okubeera mu society nga gye tulimu nga basobola okumanya paalamenti y'abantu abo yabasiru nnyo tebategeera. Gavumenti ya Museveni yakutte munaddiini n'emusuula mu kkomera olw'okugenda okusabira abamu ku bagundi ku basibe. Eyo tebadde ensonga mu paalamenti. Gavumenti ya mukulu Museveni yasirika wano oba paalamenti yasirika omwana omuwala bwe baamurepinga. Abakyala abo abali mu paalamenti tewali yayogera. Wano Kabanda yagenda n'avuma abakyala ba NRM. Kavidiyo ako kali mu kutambula. Egyo emiwulenge egiri mu paalamenti egirwanirira abakyala tegyayogera. Kutegeera wano waliwo we bagamba nti Namuganza beeyisa bubi n'omukyala sipiika. Egyo emiwulenge gyonna tegyasituka kugamba nti nedda katuprotectinge Namuganza yadde sipiika yakulira house. Egyo emiwulenge egyo nga tuli mu ggwanga nga economy nfu tegirina kye gyogera. Emiwulenge egyo nga bawamba abantu mu Uganda gisirise. Emiwulenge egyo nga abantu bava mu bizinesi bannansi nga bizinesi zibalemeredde olw'okuba gavumenti ebataddeko emisolo mingi. Egyo emiwulenge gisirise. Zaake bwe yayogedde bye yayogedde nga ali mu constituency. Paalamenti ennamba mutandika mutya okureducinga ensonga eziri personal ne muziteeka mu paalamenti y'eggwanga. Paalamenti eyo bannansi bwe mulinyiiga tujja kugyokya. Paalamenti eyo bannansi bwe mulinyiiga tujja kukwata emiggo tukuba ebyo ebisajja n'ebikazi ebiri omwo. Kubanga abantu abo batuswaza buswaza. Ye tunuulira ne paalamenti yennyini abagikulira bonna bali mu scandals. Madamu Sipiika Anita Amongi baamukwata bba amabaati. Yazimba ennyumba etunulanga ddwaliro ddamba ku ssente yammwe ey'omuwi w'omusolo. Ono deputy speaker ono simanyi tayebwa baamukwata mu bbi w'amasannyalaze. Kakati obeera otya ne deputy speaker nga yabba amasannyalaze? Eyo ebeera paalamenti kikaaki. Era bannayuganda njagala okubeebaza bwe mwakubye kipaalamenti ekyo ne mujjayo enjala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ogwo omulimu mwagukoze bulungi. Kaakati omulimu gwe tugulako ku making sure nti mukulu Museveni tumufuula bize. Bannayuganda mutandike okumobilizinga mu bitundu byammwe. Bino bye mugamba mbu abakulembeze bagenda bakulembera bano abakulembeze abasinga bali comfortable. Bw'ojja kulowooza nti olumirwamu ne MP ne kansala ne meeya nedda bo bafuna omusaala bafuna benefits. Kyekiseera tuddeyo ku bitundu byaffe twekolemu omulimu. Tugenda gukola tutya? Ekisooka tubuulire bannayuganda nti enkyukakyuka teyamba Bobi Wine, enkyukakyuka eyamba bo. Manyi munnayuganda alowooza munnange Bobi Wine amukolera feva okubanga asobola okwogera ku bigenda mu maaso mu nsi. Wano babadde abantu abasinga nga teboogera ku byabufuzi. Equity Bank bwe yadduse ne ssente zaabwe ne batandika okugjayo enjala. Bino bulijjo bye tubagamba nti gweoyinza okulowooza nti ekizibu kyo ye Bobi Wine naye ng'ekizibu kyo ye Museveni. Ekibba ttaka akikulira yaani ye mukulu Museveni ne famire ye. Ssente z'omuwi w'omusolo ezoonoonese Museveni ne famire ye. Kati tulina okuteeka amaanyi awo. Ekirala abaagala enkyukakyuka tulina kuzimba balwanyi si kuzimba basapoota. Nabagamba mu Uganda ekintu ekya sapoota twakimala
tuyina support from border to border. Eyo yo tugina teyetaaga na debate. Tuyina okukyusa support eyo tugifuule ekyokulwanyisa eri mukulu Museveni. Awo banaamanya nti tuyina amaanyi. Omanyi waliwo okubeera n'abantu bangi naye nga mu kaseera akazigizigi oba ak'okwetaasa tebalabika. Kitegeeza nti oyina abantu balinga nga oyina ensawo oyina omuwawa gw'abantu. So we should turn basupport abo tubafuule ekyokulwanyisa. Naffe bennyini abagamba nti Kyagulanyi tumwagala nnyo era twagala nnyo atuule mu ntebe, tetugenda kumuteeka mu ntebe na bigambo just. Tetugenda muteeka mu ntebe na kumugoberera. Tugenda muteeka mu ntebe nga tusobola okuteekawo embeera ereetera Museveni okumanya nti yes, ono ye president w'eggwanga. Ebyo tulina okubikolako. Ekirala tulina okujja mentalite yaffe, kubanga kino ekintu badde bakisize nnyo nti obukulembeze bukyukira mu Kampala oba mu Central. Yes, naye njagala kubuulira nti revolution esobola okuva buli wamu. Spark esobola okuva buli wamu, eyinza n'okuva e Karamoja. Kubanga nabawa example nti bwe bakwata His Excellency mu Arua nga baagala okumutta, tewali yakomandinga ba Arua kutandika, era bagenda okulaba nga mu Arua balina okujjamu president ne bamuddusa ne bamugjamu, kubanga abantu beeyo baali tebasaaga. Bwe kyava mu Arua ne kiyingira Kampala ne kiyingira ensi yonna. So buli kitundu making sure nti revolution esobola okutandikirayo. Ekirala tusomesa abantu nti revolution yeno egendereddemu ki. Revolution yeno tegendereddemu Kyagulanyi kulaba, kubanga Kyagulanyi tagenda kulaba buli omu. Bw'oba oli eyongoloza nti okola olwakuba ky'oyagala Kyagulanyi akulaba enkusaasi. Kyagulanyi ali muntu omu abeera n'ebintu ebimusumbwa bingi nnyo. Gukola ekintu nga ku kyalo okwo gwe kennyini nga kyokola kikuwa ekitiibwa n'ogamba nti yes, nange ntaddeko ettofaali yange ku nkyukakyuka. Tumanye ensonga lwaki twetaaga enkyukakyuka. Twetaaga enkyukakyuka, ebyensoma bitereere. Twetaaga ebyenkyukakyuka, abavubuka nammwe mutuule ku keeki y'eggwanga nammwe mugiryeko. Twetaaga ebyenkyukakyuka, nammwe bennyini ebintu Katonda bye yabawanga ennyanja mugikozeseeko nga tewali abakuba ku mukono. Ebibira mubikozeseeko nga tewali abakuba ku mikono. Amalwaliro mugagendemu nga musobola okufuna